po jako akawuwo kubanga mu kunywa eddagala okwo bwe bazuula ebimu ku bizibu ebiyinza ate omuvugako okuzaala omwana atannatuuka. Omwana yenna azaalwa ng'olubuto terunnaba kuweza ssabbiiti 37:42 abalwa nti azaaliddwa nga tatuuse ng'omuzungu gw'ayita premature baby, era ng'okusinziira ku bakugu kino kiva ku nsonga ezitali zimu omuli bamaama obutalya bulungi nga bali mbuto, obutakyalira malwaliro bamaama abamu kubanga bakozesa ebiragalalagala ssaako n'ensonga endala. Uganda ekwata ekifo kya 28 mu nsi yonna okubaamu abakyala abazaala abaana nga tebatuuse, nga ku baana 1000 abazaalwa ebitundu 13.6 babeera ba premature. Nga Uganda yeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse olubaawo bulinga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu ewanjagidde abagabirizi b'obuyambi ssaako abakulembeze okubaako engeri gye bayambako ku bamaama abazaala okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abaana bano. We have people who have masters in newborn care looking after these preterm babies called neonatologists. There are very few in the country. I think the number should be around 20 or something below that. We also need nurses with special skills. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Golf Coast Hotel mu Kampala, Dr. Richard Mugabi nga yamyuka Commissioner avunaanyizibwa ku by'ezzadde n'ebyobulamu by'abaana mu Minisitule y'ebyobulamu agambye nti abaana abazaalwa nga tebatuuse basaana okuweebwa okulabirirwa okw'enjawulo ate n'okufiibwako ennyo, era nga mu kino akakasiza nga Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu bw'egenda okuteeka gavumenti ku nninga eyongere ku basawo abalabirira n'okujjanjaba abaana mu malwaliro gaayo. As you know, these babies need a lot of attention, a lot of care, and we have limited human resource in our health facilities. So when you get babies who are delicate like this and need a lot of attention, as Minister of Health, we are going to engage government and ensure that they increase on the number of healthcare workers. Dr. Victoria Nakibuuka okuva mu ddwaliro ly'Ensambya era nga y'omu kubalabirira n'okujjanjaba abaana bano agambye nti ekizibu kye tulina mu Uganda y'endabirira entono eri abaana bano abazaalibwa nga tebannaba kutuuka, era ng'omuwendo ogusinga obungi bafa olw'abamaama baabwe obutaba n'amabeere gamala okubayonsa olw'ensonga nti akadde konna babeera mu bweraliikirivu. Twetaaga okwogerako tusobole okulaba bafuna obujjanjabi obulungi. Ekintu ekimu ekiyamba abaana bano ge mabeere, naye oluusi osanga nga maama w'omwana azaaliddwa nga tannatuuka alina stress nyingi. Omukyala bw'abeera ne stress tasobola kubeera n'amabeere. Omukyala bw'abanga mulwadde tasobola kubeera n'amabeere. Ndagire Gloria nga yakula ekitongole eki World Vision agamba nti okulabirira abaana abazaalibwa nga tebatuuse kyetaagisa ensimbi nnyingi okugula ebintu ebibalabirira okukula obulungi, nga wano asabye abagabirizi b'obuyambi okubaako engeri gye bakwatirako Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu nsonga n'abakulembeze. Agambye nti basaanidde okukola ogwabwe n'okusingira ddala nga bakubiriza abakyala mu bitundu byabwe okugenda mu malwaliro okunywa eddagala mu biseera nga bali mbuto. Tukyetaaga ebintu bingi nnyo mu malwaliro gaffe. Tukyetaaga ensimbi ezitatuyambako okuteeka ebintu mu malwaliro, okulaba nti abaana bano babeera bazaalibwa balina bye beetaaga. Muliddeko nti tugezaako okuteekako breast milk bank Ensambya, ekyo kisobola okukolebwa nawolala nga yemulidde, naye n'ebirala bingi nnyo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ate n'ekirala n'obutagenda mu malwaliro okunywa ddagala mu budde, awamu ne baminisitule by'ebyobulamu n'ebitongole ebirala ebikola okulaba nti abaana baffe babeera balamu era babeera bulungi.